baba ndagawo mukono masa eje manga ngokiride gadere kigo awo bukire boti awo Ukasitese. awo nyino kali ameka enkumi njase ani na kusatu nawo sasule ekumi nya sako wali olugendo lweyo muganda kun olaba wali amayinja muganda ngesi wangu okenya kono na mafuta nawe kun omayiri itaka liwo bagitunda gwe yameka unawazi kulezina bagizina tusale Sebo wa boda jebaleko. mukulu Jebaleko munna. kale baba okoze otya enkumi satu Yakaya nyabo tebaba na sente. Nze akuletedde sente. Muleka afune omulala. okomawo kale kangende Nze wengenda okukoma sente zengenda okuwa tozimanyi. baba Kyennyini. kale baba genda ko wali ku stage genda ko stage Afe singa bagenda nafuna n'akabenje. Abana bakowa wadde balamuza boda. Abalamuza boda. bako bantu nawe Mwa batubezezaawo. Katolo wadde ababonyebonye omuntu sente zabagambye zezo omutwale. Kwakali tebamanyi mafuta ngeri gye gali nnyamu Amafuta erite emitwalo 4 mu kanaana ng'oyinza okugamba omuntu. naye mukulu leka ate Anze ndawa nnyo respect. Era nje nina n'ebintu by'omukazi bingenda okusomba eno abyo biveeko kubanga kino kyekuletedde ate makula meere. alhamdulillah kati ndoza hatukomawa Paka yegeno je bokisa. nasabukuludde Naye kitabani kyagundi gwe waddamu amagezi. bakubira ebyatugende eno nasabukuludde yayi Mpya iyo. Ogenda kukola sente. Ate nze gwosanze seegabyagabya. Bw'oba onsanze obeera nga asanze konalebo. Obeera ogenda kugabulwa bugabuzi. Era nze oluvuga lumu lw'ogenda okunvuga. Ne bw'onoddayo ewaka ne weebaka. Ne bw'onoddayo ewaka ne weebaka. Nzigala nkubuulye. kati tukomawa Kakati gwe naani? Mukomawa gwe naani? fenna agamba gye tulaga Tugenda wananyagaye muno tugenda fenna. Omanyi mayiga okulya ku mikolo. ogenda kuntumayo butumi Kakana gwe kikugira. baba Kakati gwe ovugira kweri stage ya Kayembeera. wenyini mukayembe olaba lwakwakale bambya awantu wasumbuwa nnyo abantu bamaleero wali wa boda yayise wali mubeera wali tulinga mukanyiko kyovola nga nojja ate wali nsanze amakula wali gasanzeewa ate wali kakati akapira wakavaamu akapiira lwakuba ndikugudde naye kyali kikweteesa mu bwana siyo ne yali eri mu ttiimu ya Zowe Chazanga Nsooka Academy. Sigwe yali girimu ya ttiimu y'abaana abato. Nakulabya ku mikolo wennanga okuyana gwana mu ntamu. Tomuddayo. Mikolo y'abaana abato mwana togenda. yoyo oyinza okulaba afande waliwo yali asembedde na afande idi osidiye bali bebedira abali bajja kusibira bwerere kale amafuta mwegali mu tanka bulungi nnyo kyekyo ejjudde fumu kale gwona wogamba tugende ng'osuula ng'osuula osuulaanyi gwe ng'osuula ndi wansimbu ng'osuula wenkuteeka baaba wengenda okugumbuza nawe ogamba okundeka kati baba olutamala budde soko mbuli kukomawa atutwale wasinge kaakati mukulu ntwalaawo genako wali eri katonda sikutegedde aŋŋamba awo wameka sente meka ogamba wano awo naiva musaago ndi ku budde mukulu kati kino kyenaakuba oluyimanyo n'ekibolootola amayumba waliwo ogirina egamba muno omuntu omukomya n'oba wali nze njala kunkomyawo sente meka oli musaago oyo musongerewo abana akacupa kali ak'amazzi omulage omwana wolaba atuusa wano taata awo wenkomaawo bugaamu nkomyawo tomalira budde oba nawe mazeeko emirembe mbuulira kali singa buno obudde namaze dde okutuusa omusajja ekigobi kyabadde alaga nange singa bamaze dde okuntuusa kuba wendaga siwala nnyo gironkoleku kati ogenda kumpa sente meka ezigenda okusinga 3 ono zabadde ampa awo wengenda oli obadde omutwalawo oli mbadde mutwala kigobi ng'omugyako 3,000 mbadde musabye nnya ate era abadde wakuzimba etunyenge gye tukwatamu erimu gye obadde omutwala eyo kakati ate nze ngenda kukoma wano kati ng'omusomi yasomako tandika ogabize olaba akatundu bwe kato kaba kajjamu sente ogenda kuwunzikanga 10 oba nakyo okukitoolako kuba olugendo lukendedde nnyo
Ositege. Wabula Ngira mwana mutulemba komyawo njagala enkumi zange nyaze bade twalira oli. Gabizaamu. Sagala byagabiza. Mungobeza customer wange. Ayali uno bulo oli mukuchankala. Tumute boda nyingi gwe nkutati. Wabula mukulu. Sagala kuchankalanya. Ogenda kupesereza ngo bali. Onkutewa. Ina